Okuyayaana okuva mu bantu ab'enjawulo kwe kubuutikidde enteekateeka y'okutongoza okugema bannansi ng'emikolo emikulu giyindidde ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Abantu ab'enjawulo abagemeddwa basobodde okwogerako naffe nga balaga engeri enteekateeka eno gye batambuliddemu okubadde ne minisita ow'ebyobulamu Etongozza Okugema. It wasn't really painful. There was a small prick like a mosquito bite, and before I knew it, it was done. I think they are experts and they are doing a good job. I also have my vaccination card. I needed to come back after 8 weeks for the second dose. I want to encourage all of you to get vaccinated. There's nothing scary about it. It's just an injection. Every vaccine practice, every exercise of vaccination, you'll always get people who are negative and then you get the people who are pro. But what we want to say is that this vaccine is safe and it saves lives. Omumyuka wa Ssaabaminisita wa Uganda asooka munnamagye Moses Ali mu kwogera kwe agumiza bannayuganda engeri eddagala lino bwe litali lya bulabe gye bali. Please desist from circulating information from unofficial sources. Tell the population the truth and encourage them to go for vaccinations. In this way, we will be saving the lives of our people and building our nation. Finally, vaccination is voluntary and free of charge. Remember to continue following the COVID-19 SOPs to prevent spread of the disease and death as COVID kills. Minisita ow'ebyobulamu Etongozza Okugema ajjukiza bannansi ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kikyaliwo nga n'olwekyo bateekeddwa okwekuuma ekirwadde kino. Minisita w'aviiriddeyo nga Uganda yakafiisa abantu 334 ate abalwadde bali emitwalo 4. Ugandans are assuming that COVID is no longer with us. But the people in the isolation unit in Mulago can testify that we are still getting cases, and some are severe and they are succumbing. And so I want to remind Ugandans that while we reached our peak and plateaued and dipped, there is a likelihood that we can go into the second wave of the pandemic. And therefore it is important to remain on alert and take care of your health. Omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asiimye abantu ab'enjawulo abeetabye mu lutabaalo luno era n'agumya bannayuganda ng'eddagala lino bwe liri ettuufu. We just want to say the vaccine is safe and effective and embrace this vaccine. To everyone out there we have not reached, we are beginning with the health workers. We shall go in stages as vaccines get available, because every life matters. Omubaka wa Belgium mawanga g'obuvanjuba bwa Africa yakiikiridde ababaka b'amawanga amalala wano mu nnyaffe Uganda era ng'asiimye okwewaayo okukoleddwa Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Ono ategeeza nga Uganda weeridde empanga bw'ogeraageranya n'amawanga amalala agagyetoolodde. Wabula era naye n'akuttira bannayuganda okugenda okugemwa olukulaba nga ekirwadde kya COVID-19 kituulibwa ku nfeete. Here in a country that has listened to the scientists, that has really taken up this challenge and put forward excellent results, not only in the world, but even in the region here. If you compare with many other countries in the region, I think that Uganda really stands out. Omubaka w'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization naye akkaatirizza obukulu obw'eddagala lino. COVAX vaccines are safe and COVAX vaccines save lives.
And until we're sure that everyone equitably receives the vaccine, the world will remain a hostage for this virus. Era anokoddeyo ensonga bbiri lwaki buli omu ateekedde okugemwa. The sooner we reach there, the sooner economies and social services, education, everything will get to semi-normal or normal. The other is this virus is one of the fastest changing virus. Various variants have started coming up. And the more variants come, the more it will be difficult for the vaccine to be effective on all the variants. Omubaka wa UNICEF munyaffe Uganda Monel Safieldin asiimye okwewaayo okukoleddwa abasawo mu kulwanyisa ekirwadde kino. COVID vaccines are safe. COVID vaccines save lives. The first shipment has already arrived here in Uganda, and UNICEF, on behalf of the rest of the COVAX facility members, will make sure subsequent shipments of vaccines will reach the country very soon. The plan is to have more than 3 million doses of the vaccines from COVAX facility arriving here in Uganda by the end of May. Mwezi ogwokusatu bannayuganda tebajja gwerabira ekirwadde kya COVID-19 lwe kyazuulibwa mu nnyaffe Uganda era wabula ennaku 10 zokka omulwadde yasooka okuzuulibwa. Wabula olunaku olwaleero gavumenti ya Uganda mu mwezi gwe gumu ogwokusatu lwetandise okugema bannansi. Okusinza ku ministry kino si ky'ekyokuddamu eri ekirwadde kya COVID-19. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo wano ku ddwaliro ekkulu e Mulago.